Yo munange Entebbe Airport wenjogera kati sawa zino egenda eterera era wenjogera abatandise dde okujjamu ababadde baleeta emitima emibi ababadde baleeta kakica mu mulimo ogwo era wenjogera ngenda baterako wano obutambi abantu be bagobye bagobedde ddala abantu abawera era munaye kati awo tugamba nti mukama mulungi kuba abo be babadde baleetamu omutima omubi naye ate era mu abo ffenna tukimanyi bulungi abantu bavaayo ne boogera ku Entebbe Airport kyokka era nga mwe mwalimu ne Maama Phina mwalimu n'abantu bangi era nga wengenda wano baterako abantu abo abayogera kyokka ate ye Godfather avuddeyo n'abambira Maama Phina kyatamuvumye bwe abadde tateekeddwa kwogera ku bintu bikwatagana ku Entebbe Airport bannaaye nebyo byonna ngenda bibatuusako naye nga sinaba bibatuusako munansonyiwa ssenyiga nnoma ate nga mbeera nino batuusako updates zonna naye nga sinaba kubanga bibatuusako bambasaba video musooke mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna nga tinnakusubscribinga wano ku Winston News timukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga Winston News kyonna kyateekangayo ate era nabagamba sijjako bakwebaza gwe wenna eyasubscribinga nti mukwano okolera ddala ekisinga era nyongera obajjukiza nti gwe wenna omutayagala okulangira business wano ku screen nteekawo enamba mukwano ya WhatsApp tokuba ate nawo ng'ojja nga tusobola nga tufunanga we tukikwasaganya kanga batuuseeko ombujjuvu bannange yo gavumenti oba poliisi ya Uganda gw'omulimu gwo etandise ogukola ebyaddala nga si bye bire by'emabega byabadde boogera nga basirika biki kati kyo kintu kitandise ogenda mu nkola ebyaddala kyemwayagaliza embaazi kibuyaga asudde munnanga oluvannyuma lw'abantu okuvaayo nga beekubira endula ati bannanga abantu abakola ku Entebbe Airport mututsa muyitiridde tulyako ssente zaffe lwaki muli enguzi munaye gavumenti n'ebiyingira mu lunaku lw'okwosa ejjo baatudde mu kakiiko gana amawulire mbadde ndiwagaba wajo naye ejjo nga ssenyiga nnuma nnyo nga sobola kujja kolaki nga sobola kujja gabatuusaako munnaye nga bakola akakiiko nga bateekawo amateeka amakakkali nga omanyi gali amateeka amakakkali era ettooka lye basobola okuteekawo bagambe tiwalikola ng'olina essimu ekirala buli mukozi yenna akola walina okola uniform ng'eriko erinnya lye kwegamba gwe omuntu aba agenzeewo singa oyo omuntu abakozeeko abakolako effujjo gwe tokayana naye gye sookwata bukwasi erinnya lye ng'olitwala direct bwe ku poliisi nti munnange ono abadde ansaba ssente zange ankolere kino bwekityo ekiwulidde ekintu ekyo era munnange bba abantu batandise dde okufuna akamwenyumwenyu ku matama naye munaye era mwawo mulimu abantu abalina eggumi maaso awo ngenda bateerako akatambi omukazi kyokka nga akakiiko kaatula luli naye olunaku lw'ejjo era ye omukazi ng'akyasaba nguzi ngenda sooka amateereko ka vidiyo ako naye nga sinaba kubanga nga bateerako n'akamama Phina nga bamutwalaganya lwaki yayogedde ku Entebbe Airport ne rape naye alina ebintu ebigambo byali kwogera awo era nga nabo bikwata ku Entebbe Airport munnanga ono omusajja akavidiyo ko ono omusajja kaatambula nnyo ng'ali kusaba ssente awo emitwalo simanya namu etaano biki era ye wenjogera baamugobye ono ye takyalina mulimu ku Entebbe Airport takyalina bamugobye naye era n'agali mu nkuubo oba agali mu nsuusuubo gagambibwa mbu n'abalala abakozi 26 nabo bakoze eki babagobye naye abantu ekyo kyo tebakisanyukidde bagambye lwaki nabo temubajjayo ne mubalaga ng'ono we mwamugyeyo ne mugamba nti mukoze eki mumugobe ekitegeeza bba abantu ate banyiize mbagamba nno kyaka mubalimba muli mubazanyira ku bwongo temwabagobye mubabika katambaala ku maaso bye biri mu sayidi ezo katwe kutereka ku omukazi yakala n'akalanguka abadde asaba munaye omuki abadde ye ng'akyali ku gwenguzi kyokka nga akakiiko kaatuddeko osajjo naye ye oba amatu baali boogera nga atadde mu ppamba kakakutereko atweyongereyo mu maaso n'amawulire giyite omusasudde emigugu balina okufuna receipts kati sokoleke okimanyi nti wali bansaba paid bags mba nino zisasuli oziraga ne bwe mbeera mba nno kati nti kale ziriwa gye nze nsasulidde emigugu anti kati mpa receipt za paid bags ze nsasudde bane muwulidde kubanga wano bwali kati kankulage paid bags ze nasasula nga nzija I had receipts for them. Yes, because you paid early, right? I paid at the airport era basikayo receipts ne bazikuwa as long as it's not time for boarding. Ate boarding for what? Tunakutuka ku boarding it's 4:20 to boarding at 5 to 5 gundi. I stop chilling. No, we don't board at 5. Shunji mtade ku cameras joka chenjagayo bananyini sente gamba nti nsiridde sente zaawe nate nekizibu kyenfunye receipts ezo mbanze itaka kubanga bags zange claiming acha that I paid for it. Bambi wantano email yo njeze kuweleza oluyingira Uganda oddugalirawo kubanga Uganda
ye airport tulanti bayino akamotoka actually baleka bayina kaneno eno jetu landingira wali akamotoka tekalivuga ku bantu simanyi kavuga abani kubanga zesikala banga konga kavuza abantu airport sezenjawulo newe muba mugenda want to way but like just meters away they will put you in those vans babatuse ku kisaawe we mulaga airport ye Uganda na wulirambwa amafuta ga bay yensonga lwaki tebatuvugira oba ga bay kuvadde I don't know so let me tell you airport ye Uganda fenna abantu okuvaayo ne twogera ku kintu kye kimu ng'olulimi lugatta tetuli basiru we are not stupid tetuli basiru mutubaleemu ku magezi temuyina customer care mwogera n'abantu nenga mulinga boogera n'embwa nga n'embwa ennaku zino abantu abazirunda they communicate to them well nogiyita embwa Scooby how are you communicate to them well then you people Maama Phina please toina moral authority yonna kwogera ku kisaawe ky'Entebbe Maama Phina with the due respect jetukuwa mu bino ebintu by'ekisaawe ky'Entebbe ng'abantu boogera ebizibu bye bayina toyina moral authority eyogera ku bintu bino olina essimu ya Museveni olina essimu ya Katumba Wamala osobola okutuuka ku gundi ku Diggy Fred direct akulira ekisaawe nonnyonnyola ebizibu byonna ebiri ku kisaawe tobikolangako ate byonnyonnyodde byonna mu vidiyo zo biraga byonna obimanyi wano battabbaawo wakubira Museveni essimu straight ekitegeeza mmwe bantu abaviirako ebizibu okujja mu bitundu kubanga muyina obuvunaanyizibwa n'obujulizi n'obusobozi obukola ku stopping y'ebintu ebyo naye ne mutayogera then ne mulina public outcry n'eryoka evaayo ne accumulatinga as long as the public outcry has accumulated all over social media nga n'Entebbe maze okutekinga gundi immediately nammwe ne mulyoka muvaayo musobole okusikinga public sympathy Maama Phina yayogeddeko nammwe ne mulyoka mwogera bwe babanga abantu batandise olutalo lwabwe abantu abalina eddoboozi erya bulijjo ery'omwanguka nga bulijjo temulijjaayo musirike ebizibu by'Entebbe bibaddewo nga n'Entebbe yennyininyini ng'ekisaawe kinoonya engeri gye kisobola okwenganga ebizibu ebyo n'okubinoonya okubimanya be babikolako teboogera teriyo musango yo gwonna ku poliisi wonna we baali baloopye kati Entebbe terina weegenda kumanyira nti ebizibu ebiti weebiri board of directors tegenda kumanya kubanga be babikolako tebaloopa ababibakola baganda baabwe bannaabwe kati ng'oyo omusirikale simanya gundi byamuka waliwo bamwita byamuka Masamu na mukozi wa kunyonyi ya ku taxi airline waliwo omulala gwe bayita simanya nogwenabye Steven ono omuzeeye yali asaba emitwalo 4 ali mu security mu UPDF oba UPDF yes mwe bava ne balyoka bajja ku kisaawe awo ne babatigomya nga nabo bakozi bukozi be bakojjame be bakitammwe bwe bakuyisa obubi ogenda weemulugunya toyina wooyogedde toyina gw'otegeezeza gwe n'ogenda omuntu lwaki bwakusaba ssente tovaayo n'ogamba nti wuuno asaba ssente then you raise your voice and you get assisted immediately kubanga bwe raising a voice y'Entebbe awo n'abalala banyigirizibwa waliwo bana baakabajja mu layini tebagenda ku nnyonyi raise your voice oyambe ne bali naye mwenna musirika tewali n'omu ku mmwe alina bwe yali aloopye teriyo kantu konna n'abantu nga Maama Phina babimanyi naye teboogera then bavaayo after kujja kwongereza ddoboozi lyabwe nabo balyoke babeeko kye boogera no please ekisaawe ky'Entebbe kirimu entalo emirimu gyonna gibaamu entalo waliwo abantu be bagoba waabwe ekisaawe ky'Entebbe kigoba abantu every now and then waliwo be bagobye n'okugoba era olubuulidde bino kati abantu abo badde ebbali ne bajja bateekewo enziro okuvumiriza akakiiko akaliwo n'akakiiko akapya akaagala okujja nako ne kavumiriza akaliwo kati entalo zo zibaawo eva entalo ezo tetwagala ffe ng'abantu ze tukwatiremu tutya when you are assaulted ng'abo abawala babadde bawuza musimanya yayagala waliwo omukozi ku kisaawe yayagala n'okunda epinga ate ne mukyonoona bwonoonyi
omuntu gwayagala okurepinga tewaliwo ategedde yenna wabula wayise omwaka mulamba then nolyoka ojja ku media. Ku kisaawe awo waaliwo omusajja baali bamuyita Masiko, abaali bamanyi Masiko. Masiko nga muzibu nnyo. Masiko waabanga asazeewo ne baaba kuwaana batya towona. Masiko kyayagala kye kikola ku kisaawe. Akakiiko akapya olwajjawo ne kalemesa Masiko ne kamugobawo, emivuyo ne gyeyongera ku kisaawe. Ekitegeeza waliwo abantu abalwana entalo zaabwe. It's your responsibility gwe nange okukola emirimu gy'ekisaawe, kubanga emirimu gy'ekisaawe giriwo for safety and the security of passengers and the gwanga. Security etandikira ku ggwe ng'omuntu. Oli waakusaba ssente, raise your voice. Takuza bbali kuzimuwa. Raise your voice n'abalala bakuyambeko. Naye temwagala kwogera, mwagala kuwogganira ku social media. What are you going to solve? Nothing you are going to solve. Immediately